Yesu mbuwayo mpayo obulamu bwange mbuwayo mpayo obulamu bwange nze mbuwe Yesu mbuwayo. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga bulijjo mwebala okujja, nebaza Katonda omulungi ow'ekisa ansobozesezza olwaleero okubeerawo mu kifo kino. Njagala nnyo okwebaza Katonda olw'obweyamo buno okubanga mbutuukiriza. Bayibuli egamba nti bweweeyama tolwangawo kutuukiriza. Kummwe mwenna tekuli yampita naye neeyama ne ngamba Mukama kambeerengawo buli lunaku ssaawa 9 ne nkyeyama naye munengenda okulaba nga Mukama akituukiriza. However much newankubadde nga byempitamu bingi nnyo naye Mukama angulira akadde ako ko n'akaprotectinga ko n'akampeera ebintuukako bingi bintuukako nga mmaze kuva wano neŋŋamba kasita kyo kiri kiwedde. Edda twagambanga tuti master akuba ku ngulu akuba ku mubiri munda sebusa yeegaaya. Waliwo bingi ebibeerawo neŋŋamba era kale kasita yesawa y'omwenda yavuddewo kati awo netandika okuyiriba nenzamu nenjiriba buto naye nebaza Katonda kubanga ansobozesa okujja wano. Olwaleero ebyokwogera tulina bingi nnyo nga bw'okiwulira. Akabokisi kange kajjudde ensonga zaake nemugamba wire n'ensonga zaako ogiraba kakati kino kyo tekibangawo bukya ani akulimba nti tekibangawo. Bible and politics Mukama weebale nnyo naye bannange Mukama weebale. Bible and politics, open your Bible. Naye omuntu atuula wano nga toyina Bayibuli nja kuba mpitayita mu kirasi bwe nti nkusange saawa ya Bayibuli oli mu kulya otudde onywa kyayi nkulaba oli ku mugaati oli ku kyamisana waliwo yakazuukuka mmwe nja kuba mpitayita bwe nti nkusange ndi mu kirasi mpitayita nga master ateeka ati emikono emabega najja nga atambula ngende nkulengere nga kugamba otudde mu kirasi mu kifo ky'okuleeta Bayibuli oli mu kunywa kyayi ojja kumbwira oba balira mu kirasi nkubuulidde. So mukwate Bayibuli zammwe newe muwandiika. Njagala abantu abawandiika notice kuba waliyo essaawa y'egundi. Share the video as much as possible. Wandiika ekitabo kya Mark chapter 15 tugenda kuva ku verse 1 up to verse 15. Nyinza obutafuna budde buzisoma naye ngenda kuyita wo speed Mukama nga bwali omulamu. Omwoyo omutukuvu akusomese ogenda kusangawo zaake osangewo ogenda kusangawo zaake mu kitabo ogenda kusangamu zaake osangemu ne Minister Jim Muhwezi bali awo mu kitabo kya Marko 15. Fe Bible tujja gisoma gwevako leero nyina akantu kendabyeko nga gundi ani mukisa Dani mukisa ono we waserwadda omanyi bonna bayiikirwa afuta g'obufere gundi waserwadda yewana simanyi nga bwe yasabira mbu omukazi mbuno yali azimbye olubuto simanyi mbuno naawona. Ebyo abayigirizwa bagenda ne bakola ebyamagero ne bakomawo ng'obugere buli mu nsawo ne bamugamba maama nnyabo gwe ffe tuyita bakusaaga kyetukoze emizimu wansi awo emmanga awo embizi nyawe buwama okukkirira eri wansi tusalidde ddala ne tugenda ennabusanke ne twambuka enkozi abalwadde enkozi tubalese eddwaliro baligadde. Yesu n'abagamba mmwe ekyo si kyo muba mwewaanisa mwewaane kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu. Ne bagamba baneka kati ate ffe abagobya emizimu n'abagamba no eyo si ensonga kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu. Bonna akasigiri ke bajja nako balunyi neggwamu omukka ne bagamba abasajja nga tubadde twagala okugoba emizimu. Ebyo bwe tutandika okubyogera betusabidde ne bawonna ebyo biyitirivu nkugambye abyogedde ng'abantu bakuba engalo balaba mukisa mulala. Nze juzi waliwo wano omuwuliriza wange kamuwere n'obujulizi abadde alina ki spiritual husband nga kijja yatandika okubanga buli lwayingira obuliri ali mu kiyumba kya Muwarabu buli lwayingira obuliri bwati otwo tubanga otumutwaliriza n'omuntu naggula oluggi ng'akiraba bwati naye nga talina nagasituka nekiyingira agenda okuva mu tulo physically bwati ng'alina kujjawo lwaliiro ng'alina kujjawo bujja lwaliiro nga ddala kituufu obukunkumuka wali biki
nga ina kutegula masowaani nga buli naluma olubuto nakola atya nagamba ne pastor this is too much. Gwe mukisa olumu kwewaana gwe omukyala wamukwatako nze abange mbasabira online kwegamba kakati abantu tebalya emmere tebalina kyala kye banakola kulwokubanga wasabira omuntu n'awona. Omwana nanzimba olubuto ng'ekintu buli lunaku bwe twamala okusaba recently ekiro n'agamba olwaliro tekirina kujja mukama gweyimira ku mulyango nze nebase yagenda okulaba nga tekizze naye bakakubuliri ng'olubuto lumuluma nga olubuto okuva mu kyali kimumaze okugira bamaze okulya ekyeggulo. Wulira n'atandika okuyisa emabega n'emmaaso naye bajjagala nga bw'atoolako naye bajjagala nga bw'atikula naye yagendukira ku makya nga awonye. Kwegamba kakati ne Bible and politics tugiggale ku lw'okubanga abantu bawona. Mukisa mulekeraawo obufere gwe ne Sserwadda, mulekeraawo okufera abantu, mukole ebintu eby'amakulu. Ngenze wamma mukyawandiikibwa kyekyo Makko 15 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwe15. Video ya leero ngikoledde nsonga za Honorable Zaake. Omutwe gwa video yo leero gugambye bwe guti embeera gye tuyita mu Uganda okwo kunyigirizibwa kwe mulaba kwe tulina okuyitamu okwenunula. Buli muntu agamba wirenze naweddemu amaanyi kulwaki kula Honorable Zaake kati Honorable Zaake okumujja mu parliament n'okutta Franka kiki ekinene ku Franka nga wasigala oyimiridde. Gwe Zaake bw'oba omulaba ali waledi, gwe bw'obanga olaba Zaake ali waledi, gwe bw'obanga olaba Zaake kwegamba bagamba nti Zaake yagenda mu parliament kunoonya sente. Awo wetuyita wetulina okuyita bwe tuba bakwenunula tusasula mutango ate mukaaba kati kiki ekinene Nabukenya okufa kitono okusinga okujjayo no mu parliament. Awo tuyita His Excellency yagamba bwati bigambo bya Yesu bwe yajja teyajja na mundu. Yesu yajja okulaga ensi nti abafalisaayo enkulembera gye babakulembera namulisawo toki buli muntu n'agamba wowe maama bana basajja bulijjo batufuga bwe batyo. His Excellency yagamba sofa tetulina mundu at the moment kuba bugenze okukyala leero nga NUP tetulina mundu kati simanyi waje bunaazibira kuba ebintu bikyuka gye bunaazibira I don't know naye tugenze okukyala leero nga okuva lwe twatandika okutuuka wenzijidde wano tubadde tetunafuna mundu. Naye yagamba twaleeta toki juzi yakuba mu balamuzi tugenda okulaba nga ddolo ayambadde andaweya ya yero nakuba mu DP tugenda okulaba nga mawa yambadde nakuba mu FDC nakuba mu Uganda yonna kakati tugamba UPDF police parliament yebadde esigadde tugende ku kisembayo parliament gye tubadde twebuuza yeni mwaka niguusa agenza okubikkula bwati naye mwawo wetuyita wetulina okuyita kubanga tuli mu process ya kwenunula operation kulabisa yaba nnommwe ngenze mu security alerts Morini skin care kyokuddamu bwoba olina ekizibu ky'olususu ekyo kyo temukyerabira. Morini yakutuusaako video eno wonna woli message Morini skin care so osobola okumutuukako obeera ojjanjabibwa nga bw'owona ate nga bw'onyirira. Njagala okwebaza aba UK ababadde mu kulaga obutali bumativu bwammwe nga mukikiridde Uganda yonna mwebale nnyo mwebalire ddala sebo bayimiriddewo n'okulwa Ukraine mweno musaaga uyaza international bingi nnyo ebirala tujja byogerako naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Tulinayo n'olwa Amsterdam ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga okutuuka mu gw'omusanvu nga 3. Do not miss gwe wenaasobola obeerayo gezaako okubeerayo tuweese omukolo ekitiibwa ogwo gugenda kugatta chapter zonna eza Europe so please mujje musisinkane oba tusisinkane mu Amsterdam nange leka neeteekemu ng'ekikolo ekyokukkiriza kati awo Mukama y'amanyi. Now listen navudde wano nga mbagambye eggulu nga gwe bw'osharinga video eno kuba eyeetaagisa abantu bayitirivu okuwulira information ye. Now navudde wano nga mbagambye nti waliyo olusamira sinziggu
lwatandikidde ddala ku ssaawa 5 lwabaddemu Museveni yennyini nga yeesibye kakooyi yataddeko akakooyi bw'ati n'ekipale kimpi n'alyoka ateeka enkanyanya ebweru engulugulu ne batandika okusamira. Mutabani we yabadde ayambadde white yekka n'oyo omusawo mu Tanzania yabadde ayambadde akakanzu ka white. Mwabaddemu sodo, mwabaddemu ne Toyota. I repeat, Museveni, sodo, Toyota n'omwana waabwe oyo. Omwana yabadde ayambadde white yenna. Wabaddewo n'abasawo Abannayuganda 3, omu yabadde musajja, wabaddemu ono omuzimu gw'endooli wali ebulenga nebbawa nemuka nebbawa jjajja Jjumba anti ye yawasa. Nebbawa jjajja Jjumba yabaddeyo nga nabo batunula balaba. Mu kusamira kuno basaze enjiibwa 4 enjeru ezitaliimu bbala. Enjeru enjiibwa 4, empanga 2 n'enseera 3. N'enseera 2 z'enjiibwa 4 ne basalirako enkoko emu enjeru etaliimu bbala empanga. Wulira, babadde bamaze dda okukola emikolo ng'omusawo yabagambye emikolo ku ssaawa 6 zennyini enkoko egenda kukookolima. Kati enkoko yayisizaamu eddakiika n'abagamba Zeya must be something wrong. Enkoko yakolimiddeyo mu ddakiika 2. Omusawo n'agamba kino sikirabanga. Zeya must be something wrong. Mujjukira nga mbagamba ebintu bino, mujjukira lwe nabagamba Museveni lwe yaleeta abawala 4 be baleeta okuva e Rwanda nga yakayingira mu State House n'abafunira abalenzi Abannayuganda ne bababawa ne babafunyisa embuto ne babatta. Omuwala omu n'asimattuka. Omusajja omu ku baali aba PGB abakuumanga Museveni yali afunyisizaako oyo omuwala olubuto. Ye mission n'agivaamu n'ataasa omuwala n'amuddusa nga buli atuuka okuzaala bwe bamutwala bwe bati taddamu kulabika n'omwana we. Baali balina Museveni era alina okukola emikolo egy'okutta abaana abo nga tebannazibula nga tebannalaba ku nsi ne bamaama baabwe n'abasaddaaka ng'agatta omusaayi gwa Uganda ne Rwanda. Omusajja omu ku baali bamukuuma n'akola ki? N'addusa omuwala kuba yali ayingidde mu mukwano ogwa ddala. N'addusa omuwala n'amuddusa n'amuyisa ne Rwanda n'amukweka e Burundi. Ne bamunoonya n'abula. Museveni n'akwata oyo omusajja ne bamubuuza omukazi gyali n'agamba simanyi gyali. Museveni n'amubuuza ky'okoze okimanyi. Museveni n'aggyamu engatto ye y'omukono ogwa kkono n'agikuba omusajja n'amukolimira. Omukazi n'adduka n'agenda n'azaala omwana n'omwana we waali. Omwana we ali mu poliisi ya Uganda. Nyiza n'omwogera erinnya ate mukulu. Osaaga nange omwana we ali mu poliisi ya Uganda ate mukulu. Museveni buli lwayagala okukola ekintu kyonna ekimalawo Uganda wabeerayo akawaayiro Mukama kaatutaasa. Olwaleero enkoko yabadde ino okukolimira ku ssaawa 6 zennyini enkoko yeebase yakookolimye eri nga bigenze. Kati n'ono atandise byandayambaje yabagambye bannaaye Zeya must be something around. Zeya must be something wrong. Kakati yabagambye bwati kakati mugenda kubuuka ente enjeru nyino batwala mulina okubuuka ente enjeru naye ku ttaka eritali lya Uganda. Ekyenkoko eno okumisinga okukookolima ku ssaawa 6 bajuliridde genda kubuuka nte enjeru yabawadde ensi 2 either mu Southern Sudan oba mu Tanzania. Ekyo kyekyabadde mu kusamira kw'ekiro. Ebisigadde I don't know tugenda biyita mu mangu olw'obudde. Mukitegedde kyekyo kyabaddeyo era emikono giri ku ttama. Bali wali batunula nga abayasize giraasi. Kiki enkoko yaganya okukkolima ku ssaawa 6 zennyini ate nga yabadde agitagetinze bulungi. N'agamba olinda yambaje yababba kale ssaawa 6 baatunuulidde enkoko bonna bwe bati. Enkoko n'esirika zaabadde ziwera mu 6 n'eddakiika 2 n'abagamba ya kaweddemu. Birungi si birungi ng'enkoko eganya okukkolima ku ssaawa 6. Yesu ye yagamba bwati. Yesu yagipredictinga. Yesu yagipredictinga n'agamba zijja kuba tezinawera bwe ziti.
ngoneganye emirundi bwegiti enkoko ekokolime bweti byonna nga Yesu bwe yabyogera bwe byali ebyomusamize byaganye no musagane Katonda tugenze eggulu ekyabadde eggulu wabaddeyo bamwine eggulu ewasali musale wabaddeyo bamwine wabaddeyo Kibuule wabaddeyo Kalangwa wabaddeyo Nsereko ne mutabani wa sitera kwagala boogera mannya kubanga mba nkoze bubi katabani kono omuluno gundi ono omusajja omukadde atambulanga bebi tengerere ayimiridde tengerere mirundi ayimiridde tengerere omanyi batujoze naye ne Katonda ababonereza yagamba sikyasobola kutambuza ngatto ajira mu bigere n'atuula bwati mu studio ne bazimuwa n'azirinnyamu kati mutabani we yabaddeyo siyagala mwogera linnya mumutegedde babaddeyo basimbudde ku nkambi ya SFC Katabi basimbudde Katabi bonna mu helicopter ne bagenda eggulu ewasali musale ekisinga ekyabaddeyo babadde baba briefinga ku nsonga nnyingi nnyo wano muwulireewo bannamawulire mwenna mwebereremu naddala nga muli ku side ya change bannamawulire mwenna bali ku side ya change mwebereremu baserebu mwenna nga muli ku side ya change mwebereremu abaabu online TV abakyaza abantu abo mwebereremu mukwano gwange flashlight channel I repeat doctor webereremu mwenna abakyaza abantu ng'omanyi gavumenti ekubuusabuusa webereremu baserebu waliwo akattiro ke babateekedde mulekeraawo mwewale ekkanisa ya Bugembe I repeat baserebu mwenna nga muli ba change muve mu kanisa ya Bugembe musabire waka Bible egamba Katonda ali buli wantu wonna mu katikisimu batusomesa nga tusoma katikisimu gigi Katonda yani Katonda mwoyo mwerere talina mubiri ali buli wantu wonna babiri oba basatu bwe banaaberanga nabo bw'oba olina mukazi wo n'omwana omu kyaki ewedde Bible bwegamba babiri basatu bwe banaabeera olina mukazi wo n'omwana taata Ebeni maama Ebeni ne Ebeni mutuule waka musabire waka I repeat babateeze wa Bugembe ate Bugembe akimanyi mugendeeyo mukongoke mbabuulidde babateeze wa Bugembe akimanyi bannamawulire ba comedian Mawulana ndi Kasozi mwenna abachenji wano wetuli ku ssaawa esembayo the first hour of the day it is the darkest hour of the night. Do you know that? Obudde bwe businga okukwatira ennyo ekiro enzikiza yessaawa ebeera esooka ey'olunaku kati wano wetulaga the darkest hour of the night it is the first hour of the day. Bw'oba omanyi oli comedian oli muyimbi oli serebu oli walinnya oli wa change weewale MPs aba NUP amakanisa gye musabira amakereziya gye mugirira osobola okwewa ole communion gulu omugati gwoguteeke waka ne soda wo owa fuluti omusabire abeera afuuse omusayi gwa Kristo mukazi wakusembeze nawe omusembeze obuulire ekigambo buli omu agende ku mirimu gye mbabuulidde twakooka ye his excellence Kyagulanyi akimanyi ekyokukola ebibyo abimanyi. Wano wabaddewo ne celebration y'okutta munnamawulire omuzungu eggulu era wano we bakakasiriza ddala nti gundi yagambye bw'ati Salimu Sale yagambye nti tutuuse ku buwanguzi
twatuuse ku buwanguzi omukyalo ono bwe yavuddewo buno buwanguzi bw'amaanyi era bbalwa omushana baani mugenda bawulira abo bagundi babamwine nga bagamba munamawulire okuwa amawulire ag'obulimba simanyi okuwa bale bino ebintu mu byewale bagenda kujja babatiisetiise meeting yabadde eyo wasali musali mbabuulira mugenda kulaba ku nsereko MP wa Mwoyo ne mutabani wa Mirundi nga batambula amawanga okufuluma Uganda, Europe, America mwebereremu namwemba maze aha Janet olwaleero asuubirwa okugenda mu bimuli entungamo si mu bulange mu bimuli entungamo ebinavaayo nja kuba mbibabuulira kubanga sinaba kufuna maso nnyo naye akatono emu esinga 0 ekinaavaayo namaze dde okuteekayo emirongooti mu bukutiya namaze dde okusiba ekikaali ky'obukutiya nange nembeeraawo ebinaavaayo nja bibabuulira bw'anaaba alabiseeyo omuliro gukyagenda mu maaso mu Uganda naye baaganye radio yonna oba TV yonna ogwogerako okujjako babagambe bati okujjako omuliro oguli mu Kampala awali organizations awali abakatinko ba social media naye omuliro oguli ebweru wa Kampala n'emirirwano awatali social media teri radio teri TV kukyogerako naye omuliro gukyagendera ddala mu maaso naye juzi mwawulidde bana abasajja be bannannyini buli kampani weeri buli kintu kyonna kyabwe naye bo bwe tubookya tebajja najja wano ne mbagamba kukitta nte ne mbagamba bagenda kutandika okutta ente z'abantu okuziwa obutwa n'okuzikolako obulabe ne mulowooza nnimba kati kitandikidde entungamo kitandikidde lya ntonde ekiro ekikeeseza leero bafumisa ente z'abantu faamu ennene bazirumbye kyebakoze erya ntonde enkoko ekikola abaana ebyo n'ebisigadde mujja biwulira kasitanze bulijjo mbabuulira era omuntu abaddewo nawagamba banaye mutabani wa Katongole gundi bino ebintu yabyogera bwe tujja wano ne tubagamba ekintu tuba tukikakasa tetujja wano kubalimba kigurupu obwedda kisuulawo gundi n'ebipapula kigambe mbuno bo batabani ba kabaka w'abakabaka kangende mu politics tugende ne mu kigambo kya Katonda waliwo ekintu ekitambula ewaka katandikire ku musango gwa Honorable Segirinya ne Sewanyana nabagamba ng'omusango guno gutandika abo abantu tebalina bujulizi bagenda basibira mu technicalities kuba tebalina kyebavunaana Segirinya naye kambabuulire ekiriwo abantu b'e Masaka temugeza ne mwerabira nti Museveni yabatema ebijambiya Museveni ataddewo embeera okulaga nti abatemu abakutta abalippye abakutta entege n'amagulu ab'e Masaka musobole okuwulira nga abafunye obwenkanya ab'e Masaka babalimba najja ne mbagamba batudde mu meeting ey'okutema ebijambiya ne mbabuulira abaagirimu Museveni mutabani we Kandiho Kahindo Tafiire Kayihura mbajjukira bulungi be bali mu meeting eyo eyabatema ebijambiya Segirinya balengeza wa bwereere nedda Museveni gwe watema abantu b'e Masaka ebijambiya kubanga meeting najogera wano ne mbagamba Museveni agenda batema ebijambiya lwe yaggalawo ebijambiya nga kisusse nnyo lwe yaggalawo ebijambiya ne bateesa bomu ne bagenda ne mbagamba bagenda kuzijja kaweweeta bazirete bazisule mu bitundu ebyenjawulo bakuba abantu bomu temwaziraba bomu enkadde kati ziri luddawa enkadde n'empya
ne baleeta abantu okuva ekasijjagirwa ne bajja ne batega bomu mu Kampala n'amanya nagabawa ne gye baabatwala byonna nabibabuulira ab'e Masaka temugeza ne mwerabira nti Museveni yabatema ebijambiya Segirinya tabatemangako bijambiya no saga waliwo generation esituse omusajja kyanjo yalanga generation waliwo omwana oli gwe nabagambye yagambye abeewaabwe Museveni essomero balita St Joseph si St Mary's nagambye St Mary's St Joseph Nakanyonyi omuzadde yagambye headmaster omwana wange yangamba bagenda ku kisomero headmaster namugamba mpe namba y'omwana n'ogimwana amukubira omwana namubuuza gobero kya headmaster nga tomanyi kyo kya masomero ekibaddewo nze nkimanya ntya kakwerege nga gwe tokimanyi namugamba nze kimanyi ani ayo kya nti Museveni ne bagenda okunoonyereza poliisi n'emugamba amasanyalaze ne bagenda awatandikiddwa omuliro tewali masanyalaze tewali waya tewali balubo gituyita gurupu tewaliwo gurupu mugimanyi tewaliwo gurupu ya masanyalaze tewaliwo waya ya masanyalaze tewaliwo kintu omusajja n'abagamba mmwe waliwo omwana yangambye nti mmwe poliisi ne Museveni mmwe mwokya amasomero gaffe ne bamugamba wangi ne bamugamba tuwe namba y'oyo omwana ne bamuwe namba y'omwana muwala poliisi ne mukubira ne mugamba gwe wayogedde biki ko omwana n'agamba poliisi temwekaza mmwe ne Museveni mmwe mwokya amasomero nze munnone omupoliisi namugamba ogambye eki namubuuza omupoliisi n'abuuza omwana oyogera ku by'omuliro guno ngaani va mu bintu by'omuliro n'amasomero biveemu omwana namugamba sijja bivamu amwe concerned citizen namugamba tusobola okulula namugamba munnone nkulagirire wendi nagamba ono omuwala ngamu bwe bamaze ne bamubuulira ne bamugamba mwana wange bino eby'omuliro bikusussa okutegeera va ku nsonga z'omuliro ojja kufa n'abagamba kyentya kiri kimu simanyidde lwe naafa naye nkimanyi nja kufa mmwe ne Museveni mmwe mwokya amasomero omwana ne bamuvaako olwo obudde siyina nandibadde mbakubira akatambike yengambye kakuba ensi ekawulire naye obudde bugenze ebyokwogera nnyina bingi Museveni yayokya amasomero Museveni yabatema ebijambiya Museveni yabatirente Museveni teri mulala abantu b'e Masaka temwirabira Museveni juzo omusajja oyo simanyi birivumbuka likyaddi yagamba sebo wekitiibwa omulamuzi baddeyo guno gwokka ogusembayo oguddako tugenda mu kkooti enkulu yakomyewo ng'akwerega kekati ate bannaye tweyongereyo nnyina obujulizi obupya n'ogujja bwe bato nti ogujja tagenda kujja nga 23 bajja gamba afiiriddwa embwa bagambe ate empapula ezimu nzireseeyo ku mmeeza naye byonna katusasulira omutango naye wano wetulaga bino byetuyitamu bye tulina okuyitamu kati mwe mubadde mwagala tunyumye eki ekinnuma kiri kimu mujja kugamba nti nno tukiri kunze abagenda okulaba Honorable Segirinya mu mugamba addeyo wali waabadde taddamu kukutuka ne bw'abanga akutuse bw'abajja agume taddamu kusaba ebyo abagambe mukole kyemukola munoonyereze paka lwe munaakoowa taddamu kukutuka taddamu kukutuka bino byamama we mubiveeko mugambe Honorable Kyagulanyi Honorable Sewanyana ne Honorable Segirinya bagume oba bananoonyereza ddi banoonyereze ekirungi gavumenti etuuse ku ntandikwa y'enkomerero yaayo tebaddamu kwegayirira beyiro simanyi beyiro tebaddamu gyegayirira tusooke tulabe omulamuzi omusiru atalina magezi tulabe simanyi birivumbuka ekikebe ky'omunnyo ekyaweddemu omunnyo oluwaddeme n'okukisuula ku kasasiro mwe muleke tulabe abasiru mu Uganda tumaze okukizuula abaasoma bagwana kuddayo kusoma abamu ku baasoma ate baasiruwala nnyo okusinga abataasoma batutamiza n'okusoma kakati nze nsome mbere nga birivumbuka nze kansigale nga sirina diguli naye tebalumya ffe nedda ate nabo mu basaasire bye balina okukola Museveni ayagala kwejjako agezaako kwesookinga aveeko amabala g'omusaayi
gwe Masaka naye yenna kanzo ejjudde omusaayi amabala teguyinza kuvaako ne bw'oba ofa ne bw'onoogusiba ku Segirinya atukula Museveni gwaliko omusaayi gwe weekebere ku saati kebera ku saati zo kebera ku nkofiira zo kebera ku suuka zo omusaayi gw'abantu b'e Masaka guli ku ggwe era guli ku mutwe gwo. Waliwo ekintu ekiri ewaka awo Museveni njagala mbabuuza Museveni bwe yali ajja yatugamba Obote ye yatta abantu naye ebitundu byonna ebyasinga okufiirwa abantu mu lutalo eruwera abantu baafa nnyo Museveni gye yali Nkwanga gye yali nga tebaafa Kayiira gye yali nga tebaafa lwaki Museveni gye yali ye waasinga okufa abantu kati ku Museveni n'Obote ani yatta abantu kale tugendedde ku siyore ya Museveni Obote ye yatta abantu Obote yafa kati ani yatta abantu ebyo olutalo tubivuddeko Obote yafa Obote yafuluma eggwanga 84 Museveni agenda 85 okuva 85 abantu bafa okutuuka leero ani yatta abantu era Obote yatta abantu Museveni omusaayi gw'Abannayuganda ne bw'onookola otya gukuliko tojja kutulimba Bannayuganda kambabuulire waliwo ekintu ekiri ewaka kye mutannaba kulaba awo ngenda kutuukawo nga ngenda wali mu kigambo kya Katonda oba olutalo oluliwo ewaka e Uganda. This is a generational battle. Mbabuulira abavubuka muddemu amagezi ne bwoba wa NRM tunula obikula amaaso g'olabe bateri ewaka eri wakati wani nani genda olaba abantu abeetoolodde zaake bwe bati okumujja bonna genda batunuulire okuva ku Katuntu ye lwaki sisooka nembawo ennamba ya Kantuntu nembawa n'ennamba ya Madamu Sadolini lwaki zo sisooka nenzibawa buli omu kwata peni ennamba ya Anita Amongo eri 0773 000067 ennamba ya Anita Amongo eri 0773 000067 ennamba ya Abdul Katuntu eri 0752 38 908 eya Katuntu eri 0752 38 90 08. Wulira tuli mu generational battle abavubuka awe Uganda mbabuulira abavubuka musituka abasajja bali mu kulya future yaffe bali mu kulya battle eri wakati w'abakadde n'abavubuka ekyo battle ziri mu section ezi ekirala Abaganda njagala mutunule mulabe eno battle eri mu tribalism bana abasajja practically bazanya tribalistic cards naye mmwe ne babagaana okwanukula n'okukyogerako mbabuulira gwe kitunuulira okirabe Lwomushana yagambye bwati Lwomushana yagambye Zaake kukye yayogera Zaake kino tekimumala ekyomugoba mu parliament ekyomugoba ku kakiiko tekimala asaana bamugobe mu parliament bamugobe ne mukika n'ekika ky'omugobe katugambe nti yamuyinsalutinga ekyo ne tocha kiki kisinga obukulu kiki kisinga obunene oyo musajja Lwomushana nga tavangayo kwogera ku tocha kuvumirira tocha kubanga abo Lwomushana mubalabirawo nga beefuula bajjento
kuma TV ekiro be batambulira mu drones be bakuba abaana baffe naye nga kino kyonna focus yonna bagitadde ku Buganda naye ani akulembera Buganda. This is tribal. Mbabulira kino kintu kiri tribal. Abasajja baggulawo akabaati mu lulimi olw'emmundu bagamba kugula kabaati kufungua safe kasi towulira bw'oba oyina emmundu n'obuli omuntu ng'afungua safe kuba bw'oba omutendeke ng'Afande Katongole yatambulanga ng'essasi liri mu kyemba ate nga safe nzigule ate teyeekuba ku ssasi ate teyafulumya ssasi lyatagenderedde talina budde bukookinga ate mbunna alabye simanyi mbunna omuduuyi ate agyeyambule ate agula akabaati akookinge nedda eyiye gyabeerangayo nga seefu nzigule kati abamu babatendeka bwe bati bw'olaba aduuyi n'omulaba nga akutte emmundu bw'ati nga sooka omubale bw'omulaba agisitula bw'ati kuba bw'omulaba akola bw'ati tomuwa chance kufungua sefu kuba Afande Katongole ebyo nga yito awo batumukutte mukono gumolya wetu gwomulinda agikwata bw'ati oba wawedde dda kati bana abasajja bamaze dda baggulawo akabaati ku Buganda ne ku Baganda. I repeat, baggulawo akabaati ku Buganda duli kyali kya mpola nga bagobya Abaganda mu active politics era nga babeerawo ng'ebibumbe. Amagezi ga Sseggona gonna ne bagalinyirira, amagezi ga Mpuuga ne bagalinyirira, Muwanga Kivumbi ne bamulinyirira, ne batufuulira ddala abatalina magezi Ticha Nambooze ne babeerawo nga babazanyisa kaadi. Wabula Besigye bw'awulira nga ayagala atwale Buganda ngulu n'abaze ewuwe, Mbabazi bw'ajja ng'abazze eno, gundi bw'ajja bafune political party y'abajjajjaabwe Mao n'agyerippako tusirika. Kyagulanyi n'agenda His Excellency, waliwo omwana eyangambye n'okumuyita honorable mba mpulira njagala kukuba luyi oli His Excellency n'agenda mpola n'asooba n'agenda mu briefcase ya Mao n'asumulula zipu n'ajjamu ekibiina n'akitwala. Mao n'atambula ne briefcase atuuka agenda okulira briefcase ewewusi n'abuuza yeye agenda okulaba ne bamugamba omuyaye ekikokola kakyalina briefcase. Abaganda baali baba mu active politics. Katonda mu kuyamba Buganda okugizaawula n'atuleetera muzaawula ne bafuna ekibiina ekitali kya Buganda. Naye muganda wange okuva lwe waliwo ekibiina ekyakulemberwa Omuganda kati akabaati kali physical. Va kubiri kati kali physical. Njagala kino ekintu tukirabe tukitunulire n'obwegendereza kati bato eri tribal. Mbabuulira naye nga seffe Abaganda si be bagireese, no, bali be bagireese naye bakuluma bwe bafuuyirira balinga mmese, bakuluma bafuuyirira. Generational battle abavubuka musituke. Walabye Kantuntu yenna ebirevu bya nvi, mu nnyindo mulimu envi, mu matu mulimu envi, ali ku mwana wa myaka 18. Bali ku mwana bamugabana bamuzeeno naye Mukama yeebazibwe ku lwa honorable Zaake. Wano najja ne mbabulira enjiri mmwe abaludde nange nabagamba bwe nti osabanga nnyo Mukama mu biseera by'olabikiramu okuba ng'omunafu w'oba osinga okubeera ow'obulabe eri omulabewo. Waakulaba ng'omunafu obeere w'amaanyi ne bw'ogatta kati olwaleero value bonna ba MP ba NRM ng'obagaseeko ne Museveni chairman waabwe n'obagattako Madamu Sadolini House of Plastic. Simanyi plastics. Oyo House of Plastics. Oyo Madamu Sadolini bonna n'obagatta wali bonna Zaaka basinga value kati. Zaake yalinye value takyayogerwako. Zaake walabikira ng'omunafu ate w'amaanyi nnyo ne bw'obagatta bonna wali Zaake abasinga nkubulirira wano okujjako atamanyi politics. Nabo bennyini abantu abajjeemu Zaake obwesigwa tebamanyi na musango Zaake gwe yakola. Bamenya amateeka mu kujjako Zaake kubanga waliwo ekibagoba. Zaake ye muwanguzi nkugambe ne bw'obagatta bonna.
nibo bagatta bonna abenalemu ffe ne tuleeta zaake ogu genda okirabire Tanzania teekamu mu mugogo awo obuuze kiki ekyali Tanzania zaake ye yaleeta omudaali yeggolodi kati awo zaake yeggolodi naye bannange naye musoma Bayibuli leka nzijewo awo muwulire ekiriwo palamenti eri mu kutwalaganya zaake eruwero bagambye bwe bati amasomero 25 aga gavumenti tegayina bizimbe tegayina desk tegayina toyi tegayina buli kintu naye wulira palamenti ebintu byeteesa His Excellency yagamba tuze kukwata tochi tuwalage kiki ekigenda maaso mu ggwanga ndowooza mukitegedde naye mbuuza abantu beeruweero Museveni mwamukola ki oba abavunaana busiru bwa kumukweka kuba muyinza okuba nga namwe waliwo we mwasiruwalira abantu beeruweero Museveni abavunaana ki kubanga alemereddwa bayamba naye n'okulaba obulabi omuntu aleeta obuyambi eruweero takkirizibwa naye abantu beeruweero Museveni mwamukola ki naye bannange luweero Museveni mwamukola ki mutubuulire luweero Museveni mwamukola ki kubanga mukabiridde Museveni omusajja naye ne bwalabayo omuntu aleetayo kiro y'ebijanjaalo eruweero tatuuka n'abeera musumagiza n'atuuka waakiri ekitanda bakimenyamenya ne bakifumbisa ate nga kyakyuma ebitanda byabadde byakyuma babimenyemenye byonna poliisi nebitwala ebifumbisa emmere bagenza otuuka nga byuma naye abeeruweero Museveni mwamukola ki amasomero 25 tikya yagambye bwati yagambye munnamawulire munnainono enekirasi etambula otusanze wano lwakuba ekisiikirize kiri wano ku makya kisooka wali era tuba tusomera wali kati olwokuba essaawa zezino ekisiikirize kiri wano kati kyetuva tubeera wano kati ate enkuba bwetonnya nga tusengula wano ebyaffe nga tugenda mu P1 ng'eddako oludda nga naffe tuddako oludda naye bannange kati ng'omusomesa wa P1 ye asooka awummula ng'owa P6 asomesa owa P6 bw'afuluma P6 ng'eddayo mu P1 ate bonna nga basoma abakasi baabo bibo bubu P6 naye bannange Museveni luweero mwakola ki Museveni luweero Museveni mwamukola ki naye Museveni luweero yakukola ki nga sinabuuza beeruweero Museveni luweero yakukola ki omusajja abonereza luweero naye kababonereze anti mumuwana n'okumwewana iffe twamukweka simanyize namukweka abasajja ne bajja ne bankuba tteke nembuuka nengwa ku lulagala waggulu nempita ku lulagala nengwa ku ffene nembuuka nengenda eri mu nsiko awo nno sikwekuwona nensirikira Museveni wange anti gwe wamusirikira lwaki temwamuwaayo lwaki temwawaayo akasajjako ne bakasalako omutwe Now, ngeze mu kigambo kya Katonda. Okujja kwa His Excellency ne NUP tewaliyo institution esigadde waggulu. Yo PDF teina kyetugamba. Police teina kyetugamba. Abalamuzi tebalina kye batugamba. Political parties tezina kye zitugamba. Executive teina kyetugamba. Parliament teina kyetugamba. Teina kyetugamba. Institution gye tusigaze Uganda ekola eri yoka firebase firebase yoka ye institution yekola Uganda abalala tewali kye batugamba
UPDF teina etugambe ki UPDF etugambe ki gobobo ine ensonga zo kati Firebase ne Nup Firebase biba ine kibatugamba gundi yagambe bwati mawo bana abana bakola katonda demigod yennyini abana bakolera ddala demigod sebo tomugambako ate naye nno tayogera bakuvuma asirisa mifo kyo kugambako abaana oba okugambako sore mbuno mawo ayagala his excellence amugambeko sore owedde ye yakugamba otuguleko olutalo oba demigod mumuleke ani abagambe nti demigod yagambe wakira ngambeko sore omwana kugamba ekintu wakira ngambeko sore ate ye yennyini yavuma kati institutions zonna tuzikubyemu tooki zonna tewali kyotugamba tulina kyotugamba kakati ani akyayinza okudda mu parliament atwaleyo ensonga ze nga mama wasegirinya abadde yagamba nze kiwedde bonna mbalabe speaker omugenzi mulabe omugenzi speaker naliko naye ne mumyuka we nabadde naye house of plastic ne mulaba ne mugamba mama Sadolini ne ali mu maziga akaaba kati obwenkanya busigaddewa obwenkanya busigadde kamucha wokka ku Firebase wokka wosobola okujja obwenkanya abasigadde tebalina kye batugamba naye abavubuka musituke muzuukuke mulabe luno olutalo mawaafunvubidde n'envi mawaafunvubidde yennaalyo naye gwe teweewuunya okubanga opposition yonna kati ya NRM teweewuunya nga bonna basituse bakubaffe ekyo era kisaana kukulaga nti opposition ebadde ya Museveni mbuuza mu bintu ebiriwo ku lupapula kati ku mpapula zaabwe Mugisha Muntu si wa opposition ani ayogera ku Mugisha Muntu why lwaki tebogera ku Mugisha Muntu si wa opposition why not Mugisha Muntu why Nup why Kyagulanyi omusajja gwe bavumanga asirise Kyagulanyi n'asirika lwakuba ye Katonda yamuyamba buyambi abaganda bagamba omusu omuzadde tegufambwa fenna tuli baana be kwegamba gujje ng'omantaala omukole ekintu ogende nga ffe tulaba golaba kisoboka generational battle Mugisha Muntu waabwe mu byobufuzi Mugisha Muntu waabwe mu tribe Mugisha Muntu waabwe mu myaka si waffe nkubuulira bino ebintu temulina we mujja kubijja abaganda bajja kutyo byogera kati ffe abaganda abanyarwanda abanyankole katubyogere kubanga ffe nze sijja kudduka nze wano sijja kudduka ekyokubiri siva mu Buganda ekyo wakiri embwa z'Ebuganda zindya nfiira ku kkubo embwa z'Ebuganda ne zindya okusinga okunziika ewalala never nze sijja kudduka mbabuulira kyonna ekinaabaawo embwa z'Ebuganda okundya kisinga okunziika ewalala mu bitiibwa nga bakubye n'emizinga jeno waffe owa UPDF yafudde papa nedda mundekanga kukuba embwa z'Ebuganda ne zindya ekyo kya bbeeyi nnyo okusinga okuntwala ne bankubira emizinga saagala mizinga gyammwe ne bwe banziika mu nzikiza nga lukodo naye mbuuza lukodo akyali Switzerland kyemugamba Switzerland yatuwambira minister yatuwambira omulambo mukakasanga bawamba omulambo oba bamuziika bwe tubyogera nga mugamba tulimba kaakati njagala okugenda mu kigambo kya Katonda naye insecurity gye nabagamba mugirabye batandise okufumita ente obubbi bulinga obubbi buli wamu waliwo ishaka mmwe mbabulira ebintu bino nemubi gavumenti eno y'ababbi okuviira ddala ku Museveni mukazi we batabani be bawalabe ba minister ba RDC ba MP buli muntu gwowulira nti ali mu NRM mubbi ni bwaba kitaawo mubbi nkubuulira babbi ulire ekyabadde ishaka nga ngenda mu kigambo kya Katonda ishaka waliyo ekibiina ekyajjayo bakiyita DMK Motors mbw abantu
oleta emitwalo 6 ne bakuwa pikipiki simanyi oleta akakadde ne bakuwa emmotoka n'ovuga simanyi n'okola ki simanyi n'omalayo mpola mpola simanyi bakola biki ebintu bingi nnyo ne babisuubiza abantu ne bajja ishaka nga bayina certificate zonna ezeetaagisa mu mateeka ministry bamanyi RDC abamanyi bani simanyi register of company simanyi license yani chairman abamanyi ne basolooza abantu bababyeko sente eziwera akawumbi omuntu omu yeetugiddewo ye yeetuze omala bamunoonya tebamulabako ishaka bw'oba olina omuntu weishaka gendayo omubuuzi gendayo obuuzi omuntu kubira abeishaka ekiri ku district wala DC eishaka oyinza okugamba baana basomero district yonna yakuŋŋaanye buli omwaka bawowe abantu batunda ebibanja abantu bawaayo ssente zaabwe office bwagenze okukya babadde balina emmotoka ziri zi Hilux kutambulirako ab'emmundu okulaga nti gavumenti ekimanyi yabaleetera emyonga bonna bagaggawale operation werese creation abantu ne batunda ente ne bateekamu ssente zaabwe bwagenze okukyanga ne kapeti teriimu mu office naye abo abasajja baafuna batya license naye manyi ekyewuunyisa babaddeyo nga boogera Luganda kati omuganda okusala saidi ze y'omuganda yangambye maama bagamba mwe mwatubbye abaganda mwatubbye abaganda mwajja wano tubba bakulimba si baganda baafuna batya babadde n'emmundu mu office okulaga nti bintu bya mu mateeka mmwe ayina amatu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa mbabuulidde ngenze mu kigambo kya Katonda bikkula ekitabo kya Makko essula 15 kuba kino ekyawandiikibwa njagala nkirweko nnyo Makko essula 15 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'15 katusooke tusomewo nja kunnyonnyolawo wuliriza nnyo naawe osome ne mu bayibuli yo oluvannyuma essula ya 15 awo abawooza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberera okumuwulira abafalisaayo era n'abawandiisi ne beemulugunya nga bagamba nti ono asembeza abalina ebibi era alya nabo n'abagere olugero luno ng'agamba nti muntu kikummwe alina endiga 10 bw'abulwako emu ataleka ziri 99 mbadde mbikuddero essula ya 15 this is Makko awo amangu ago bwe bwakyenkya bakabona abakulu n'abakadde n'abawandiisi n'ab'omu lukiiko bonna ne bateesa ne basiba Yesu ne bamutwala ne bamuwaayo eri Piraato. Awo Piraato n'amubuuza nti gwe kabaka w'Abayudaaya? Bwe yaddamu n'amugamba nti gw'oyogedde. Awo bakabona abakulu ne bamuloopa ebigambo bingi. Awo Piraato n'amubuuza nate ng'agamba nti toyanukula n'akatono, laba ebigambo bingi bye bakuloopa. Naye Yesu n'ataddamu nate kigambo. Piraato n'okwewuunya ne yeewuunya. Awo ku mbaga yabateranga omusibe omu gwe baamusaba. Awo waaliwo omu ayitibwa Balaba eyasibibwa nabo abaajeema abatta abantu mu kujeema okwo. Awo ekibiina ne kirinnya ne kitanula okumusaba okubakolanga bwe yabakolanga. Awo Piraato n'abaddamu ng'agamba nti mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya? Kubanga yategeera nga bakabona abakulu bamuweesezzaayo bujja. Naye bakabona abakulu ne baweerera ekibiina nti Balaba gw'aba abateera. Awo Piraato n'addamu nate n'abagamba nti kale naamukola ntya gwe muyita kabaka w'Abayudaaya? Awo ne boogerera waggulu nate nti mukomerere. Awo Piraato n'abagamba nti kazi kibi ki ky'akoze? Naye ne beeyongera nnyo okwogera waggulu nti mukomerere. Awo Piraato bwe yali ayagala okusanyusa ekibiina n'abateera Balaba n'awaayo Yesu okukomererwa ng'amaze okumukuba. Awo baserikale ne bamutwala munda mu luggya oluyitibwa Pulayitoli.
Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lw'olwaleero Mukama nkusaba kitange tuli wano ku lulwo Mukama jangu taata osomese oyigirize batabani bo ne bawala bo mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Wulira Bible and politics. Waliwo ebintu nabagamba tewali situation egenda kutuuka mu nsi nga teyina kyawandiikibwa mu Bible. Olunaku lwatuuka ku makya ne bakwata Yesu. Naye bw'osoma Bible ey'oluzungu ekijjayo bulungi ekulaga abantu abakuŋŋaana okukwata Yesu omuwaayo omulyamu olukwe. Bible egamba bweti abakulu b'amateeka, abakulu abategesi b'amateeka, abakwasisa amateeka, abategesi b'amateeka, abasomesa b'amateeka, abafalisaayo, abasomesa b'amateeka ne bakuŋŋaana ng'era ab'amateeka, ababazi b'amateeka bwe bakuŋŋanye ku zaake. Saga yali erimu Yesu atalina musango zaake, nga saga erimu Jimu muhezi. Bible egamba nti omusajja yali yatta abantu, omusajja yali alidde sente za siriimu, omusajja yatta abantu. Naye bwe batuula ku lunaku olw'okusalawo, Bible egamba bweti ne bamutwala ewa Piraato nga babakutte bonna babalina, ne bagamba bwe bati abantu bennyini ab'amateeka ne bagamba babano tubaleese. Naye olunaku olwo baali balina okutaayo omusibe omu. Bible egamba Piraato n'abuuza Yesu, namuinterrogatinga, bamututte mu kakiiko, n'amubuuza ssebo, ye gwe kabaka w'Abayudaaya? Ssebo tukubuuza toddamu. N'amugamba okyogedde, gwe akyogedde, era nga bw'okyogedde gwe okyogedde. N'agamba mama tukubuuza towulira, kwegamba zaake tukuyita tojja, kwegamba tukuyita towulira, toyagala kuddamu. Lwaki toyagala kuddamu zaake? Zaake bwe yajja yabagamba bw'ati mu buwombeefu nga Yesu bwe yakola. Bannange nzize si lwakuba nnina omusango. Honorable colleagues, nzize okuba respectinga nga ba colleagues ate n'okujja okubalaga nti siri mukakanyavu. Naye size kwedifendinga ku musango gwe simanyi. Ne bayita ab'amasimu ne bagamba bannange tetuli bakakafu oba omwana oyo yawandiika ekintu. Naye Bible egamba bweti Piraato n'addamu n'ababuuza, naye omuntu gwe mulese nga talina musango, naye omuntu ono mumuvunaane ki? Mumuvunaana ki? Njagala okubira emmemba wa NRM omubuuze mwajjeemu zaake obwesigwa yakoze musango ki? Tebagumanyi kuba teguliiwo. Naye Bible egambye baali babiri mu kugibwamu obwesige, Yesu ne Balaba. Baali babiri, omu yatta abantu, omulala talina kye yakola. Bamuvunaana ki? Yayinsalutinga kabona, yayinsalutinga Madamu Sadolini. Yesu bamuvunaana mbu olw'okuba yazuukiza omufu. Yesu nkugambye bw'osoma Bible egamba batandika awamu we batandikira okuteesa olukwe lw'okutta Yesu. Yesu amala okuwonya okuzuukiza Laazaalo. Bw'amala okuzuukiza Laazaalo ne wayitawo ekiseera, Yesu n'addamu n'agamba kanzireyo nkyalire ku Laazaalo ng'ebbanga limaze oyitawo. Kaakati amawulire gayitiŋŋana. Bwe yazuukiza Laazaalo babagamba bane omusajja yazuukiza Laazaalo, ne bagamba oyo katemba, ebyo tebisoboka, ebyo babalimba, oyo katemba, oyo propaganda. Kati wulira, Yesu n'ategekayo olunaku ng'eyazuukira agenda kubaawo, n'eyazuukiza agenda kubaawo. Ensi n'ekuulumukuka okujja okulaba okwerolerako ku bantu ababiri wano. Ddala kituufu yazuukira, ddala kituufu yazuukiza? Abafalisaayo ne bagamba ya ku kino kati ono omulenzi wano walaze alina kufa. Yesu listen, muleka mbabuulire, nabagamba juzi Katuntu yagambye bw'ati, if akakiiko kaffe kali level to za high court, za supreme za court, za judge za supreme, era bwe tuba tukola wano tukolera ddala ekyenkanankanira equivalent to za judge to za court. Okitegedde? Naye nabagamba wano ekooti oba abo nga Katuntu bwe yabadde si be bateekawo amazima. Enkaayana zonna ze baba batuddemu amazima gabaawo, balangirira malangirire. Kati basobola obutagalangirira ne balangirira ekikyamu, tekitegeeza nti amazima tegabaddeewo oba tegaliiwo, gasigala weegali era gasigala geeraga.
si buli gwe basingisa omusango Yesu bamusingisa omusango nga n'omuntu agumusingisizza abuuzizza tumuvunaana ki naye bwe yamala Bayibuli egamba bw'amala okubuuza tumuvunaana ki Bayibuli egamba bweti bakabona abakulu ne bayinsight ne bagamba abantu ne bagamba ba MP tumujjemu obwesige Bayibuli egamba abantu bonna ne bagamba ye tumukomerere n'ababuuza tumulange ki nga tewali musango gwe balanga Yesu naye Bayibuli egamba bwe bati ne batajjimu muhezi yatematema abantu jimu muhezi yakwata akazindaala e Masaka n'agamba bwati temuddamu kwogera ku bintu bino si bye byabaleese parliament nze buli ekigenda mu maaso e Masaka nkimanyi ekigenda mu maaso e Masaka nkimanyi mwagala kutaataganya gundi nze buli ekigenda e Masaka nkimanyi tewali addamu kwogera omusajja n'awamba akazindaalo n'agamba tewali kuddamu kwogera wano ku bintu bino nze bigenda mu maaso mbimanyi jimu muhezi ne bakwata abaana ye minisita waki wa obutebenkevu ne defense simanyi biki batutidde abaana ali mu office bw'aba si abatuma akozeewo ki naye bwe batuuse ku lunaku luli abategesi b'amateeka bayogedde bwe bati nga bwe bakyogera ku Yesu mute baraba omutemu mukomererezaake atalina kye yakola ne babuuza media UCC ne bagibuuza negamba sina origin ekyo sisobola kukiyingiramu omusajja sina kye muvunaana kakati bamuvunaanye kuki naye nze kyensaba honalebo zaake togenda mu kooti ekyo kimala eriyo abagamba agende mu kooti bannamateeka bagamba agende mu kooti ate omanyi naye fayita oyo omusajja fayita asobola okugenda mu kooti naye togenda mu kooti ffe twamaze dde okulaba katuntu andaweya kayero katuntu andaweya ya yero erimu n'ekituli twagirabye ya yero ate erimu n'ekituli naye sente zonna z'okoze mu parliament okuva 2 katuntu lwaki oyambala andaweya ya yero erimu ekituli ate mutugamba ki madamu Sadolini akalenga kayero naye kagubye oluguba kaliko Sadolini yakagendako saidi konna kajjudde Sadolini kati mukyatugamba ki Bayibuli egamba abasajja bagamba mute baraba omutemu NRM yatudde negamba mututere muhwezi omutemu mututere muhwezi naye ne bababuuza Zaake mu mulanga ki tebamanyi naye ne kugamba Zaake yabagenda ku musalaba naye ebyo bagenda okubyogera olwo Yesu n'alabika ng'omunafu kumba ali mu destination awe yasingira okubeera ow'obulabe mutunulire nnyo Zaake yasiko walinze ekyo mbalayirira amazima mwalaba olunaku ekitongole ekiramuzirwe kyewa matula waggulu n'ekigwa ne bagamba Kyagulanyi ojjayo omusango tukuwozeza omanye sente z'osobola okuliwa ng'otwala omusango mwana gwe komyawo omusango nagamba ngugjeyo tojja gujjayo ogenda kusasula obuwumbi nagamba fine obuwumbi bumeka mwagala bumeka kwegamba temuweza trillions omanyi sente bwozibala ennyo ziggwera mu trillions kati mumwezi mubadde temuziwulirangako miliyoni biliyoni trillions eyo gye zikoma yagamba newe mba mwagala trillions nzinja zibawa naye omusango ngugjeyo mukole gundi eyammwe namubuuza kakati saabalamuzi atuulira bwerere mu ntebe mbadde nkera nenzija wano ate omusango ogutwala lwaki otwala omusango n'abalindiggulayo waggulu gye baali kati tewakyali alina kyatugamba mubalamuzi ani era abo abalamuzi sekaana oba sekaana yabadde baddemu naye wano waalaga ku bino ebyamabirizi naye wano waalaga yabaddewo ndowooza sekaana yekka yabadde era nze awo ne kuba kulonda saabalamuzi ye sekaana oba asobola okukyusakyusaamu ekintu waakiri ekibadde tekitambula ayinza okiteeka mu kagaali ozaaya n'otafiisa oba oliawo olumu nga zze mze yangambye munaye mwana wange ozaaya n'otafiisa beera mirembe Mungu akunkuumire kasita nkuwulirako akululumu nemugamba nze muzeeyi nzija sizaawanga kwegamba nze nazaawa nedda ssebo obuuma bwe butannawera nze nzira waka babalimba nze nzira waka naye wamma gwe owulira ki kyembadde gamba
buli institution yonna nupu egikubye ku ttaka tetwajja na mundu naye buli atwesimbamu tumuleka ku ttaka saga za drones zajja SFC egamba ffe tetubiriimu UPDF egamba ffe tetubiriimu poliisi egamba mubuze SFC UPDF egamba ate ffe Minister of Internal Affairs najja nakola omugoyo nga bonna beeganye tetulina baana Jejjo Dongo Mr. Sadolini House of Plastic najja nagamba bwati tuyinako abantu nga 308 muyinza muti okutugamba nno tuyina abantu bonna ife noffe nga gavumenti tuyinako abantu 308 kofe batusomera amanya agenda okusoma amanya ng'ate alina amanya ag'abantu betutamanyi betutalina ne beeyongera okulaga nti ate bakwata bayitirivu okusinga ku betusuubira abo ne bagwa ani akyasigadde waggulu mawu banenga ffe ab'opposition otwogerera ku mawu niba ne omwana yaleeta tooki nankuba bwati kati mawu wa NRM mawu kati yagambidde ddala kakati muntegeerere ddala oba muntegeere naye luli babadde batwekwekamu nga NRM boluyino oddukire wa mawu bankubye naye lwaki NRM enkuba nabuuza kati NRM enkubira abantu NRM enkubira abantu juuzi tugenze okuwulira wayiswa mufumbiro eyali omwogezi wa mawu ng'atugamba bwati oranya ye yakola ddiiru etwala mawu mu NRM kakati ne mawu alwanirirako property master we eyamuyungayunga tagula wabula ayunga omuguzi n'omutunzi oyo yoranya omugenzi rest in peace oranya yafuwa temukimanyi oranya yafuwa kati ate emikisa gyeyongedde okulinya duli gibadde 9 kati giri 9 ku 10 yafuwa babalimba yafuwa mweno musaaga muyinza n'okutaddayo ayinza okubula nga Beni Kiwanuka nga mwakoma kumulaba nga bombadi ye mutwala ne mutamulabako nga gundi ono gundi lukodo yalinya n'agenda amadda ne bw'omutuleesinga talabikako naye bamuziika Uganda nolanya ayinza okuba nga bamuziika dda musaaga n'abo abasajja wulira omusajja n'abuuza mumuvunaana ki naye bwe yamala bayibuli egamba nti ne bapikaapika mu bamemba ba paalamenti nti tumugjamu obwesigwa ne bakwata Yesu ne bamukomerera Yesu baamukomera kuba yali alina okukomererwa Yesu we baali balowooleza mbu bamuwonye ensi yonna weegambira naye bannange ddala bano abasajja bulijjo bwe bati bwe batufuga bassa omwana w'abandi atalina musango naye ne Piraato yennyini eyali Piraato bw'amala okukyogera bayibuli egamba bweti naye n'asooka n'amukubamu enzize naye n'amukuba n'amubawa n'abagamba wuuyo ne bakwata omubbi Jimu Muweezi ne bamugamba wamma weddire yeewaka beba abafalisaayo beba abakozi b'amateeka bakolagana n'abamenyi b'amateeka tebakolagana n'abatali bamenyi b'amateeka bayibuli yeesomesa bayibuli ne politics omuntu atasoma bayibuli tojja kusobola politics nkugambye ekiro kyonna seebase pastor weebasengezaako bamuggyemu obwesige kwagamba gwe weebase tonnaba kukimanya ekiriwozaako bamuggyemu obwesige weebase nengamba neba n'abantu kwagamba mwe bayibuli mwagikyayira ddala temumanyi kiri mu bayibuli mwe bayibuli mugimanyimu bimu bya 10 tewali ensonga gye tugenda kutuukamu nga teyina weeri kati awo we batwala zaako ye destination naye nawe kikube mu akafaananyi senga his excellence Kyagulanyi teyayita mu kiri mu Arua senga tuli luddawa mbabuuza bamulyoka yabonya bayibuli egamba bweti yabonyabonyezebwa ffe tufune essanyu eyo bayibuli bwegamba Yesu yakubibwa tubeere abalamu yabonyabonyezebwa tubeere abalamu mama nnyabo emigo egyamukubwa gye gituwonya nze nayogeranga bwe nti emigo gy'omwaluwa politikale gye gyamponya kakati ngotenga bannaye bakuba omwana w'abandi yasasula mutango awo we yali alina okuyita Uganda enunulibwe
Zakawo waayise parliament nkubuulira okutandika n'olwaleero eggulu lyajjo parliament tegenda kuddayo kubeera kimu tebalina kye batugamba kati okuntuma mu parliament ngenda mu top pub kuba nsobola okusangayo no sango kangamawo sango nange nenyenya ku mugongo sango kati parliament toyina kyotugamba kiki Honorable Ssenyonyi yagambye bwati bannange nali nsoma amawulire gange ndieri ndi mu mawulire gange ndi n'abantu twogera luzungu oyo Ssenyonyi mu luzungu bannange ilo uyu mwana nze ebintu bye ninda kali akanyomera ko Luganda oluzungu lwe lwannema ate Biden ye muwulira mwana watu Biden muwulira ng'ayogera Biden muwulira naye Ssenyonyi yannema mu bantu abannema Ssenyonyi yannema ne Biden muwulira gundi ono muwulira ono gundi ono wa Bungereza gundi ono former ani Tony Blair bwayogera muwulira neba nebo ba Ssenyonyi yannemera kuki ne Ssenyonyi yagambye bwati oba lwa Ssenyonyi si luzungu ulira Ssenyonyi yagambye bwati nali mu mawulire ne mungamba vaayo ojje no mu parliament wali abategeera naye bonna basaana kutwala butabika yejjusa lwaki yayingira mu basiru Ssenyonyi yejjusiza lwaki yayingira mu basiru yagambye mwana na mu mawulire gange nteredde nga tulina mu byaffe tuteredde ne bajja ne bamugamba nedda vaayo ogende mu parliament wali abagezi abazibu waliyo Katuntu omwana yewunyiza okulaba nga Katuntu kidomola ekyawalagi omanye ekidomola bwe kijjamu walagi kiwunya buwunya kiba kireekaana Katuntu mumulabirawo ng'asaza akalevu naye ekivundu ekimuva mu mutwe alinga yalwala ekibobe omanye ekibobe omuntu atanyiza minyira ojja omusemberereko ojja wulira omuziki bwasabwa ati odduka emisinde Katuntu ajjudde ekibobe mu kasale yo mukamuwe Katuntu yavunda okuva mu nnyindo paka mu bwongo okuva mu nnyindo paka mu bwongo ekivundu ekyamufulumyemu tekiva wano si wano mu nnyindo zifulumiza kifulumya obwongo bwe bufu mumujjukira ku bya banka twagamba bannange Katuntu asaana bulamuzi Katuntu bamuwa obulamuzi abeere gundi jaji ng'acunya bannaye yagenda okukola lipooti ng'obwongo buvundu nzizeemu okukiraba wano bamubuuza ekibuuzo kiri nti zaake tumuvunaane ki nti tumuggyemu obwesige tumuvunaane ki okumanya bayagala omuteekako omusango bayita n'aba UCC aba UCC ne bagamba kyemumuvunaana kikyamu ebintu byali ku Facebook bo bawabira Twitter n'abagamba ekintu kiri ku Facebook awo omusango ne gukyuka awo emisango tulina kunoonyereza ani yawandiika eri ani yawandiika eno kakati ekituufu kiri nti bwe tuba tulaba yatayipingira ku kidomola ayina ekidomola kati mugende mu mugamba atuwe ku kidomola ekyo tunoonye abalala ne bagamba nedda teyali ku kidomola yatayipingira ku sefuliya ayina sefuliya eyina amapeesa aliite sefuliya bonna bye boogera nga tebiina makulu naye era Katuntu yazze n'agamba bw'ati balaba ave ku musaalaba mukomerereyo zaake bayibandi politics naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso abasumba batudde bateesa kuwabutwa basereebu muve wa Bugembe mumuyita pasita wammwe mugende eyo nja kujja wano ne breaking news Maulana andi Kasozi Madrat andi Kiko mbabuulira bwe muba muwira ng'omwoyo omutukuvu abawaludde nga mwagala kulokoka mugende ewakyazze mbabuulidde mugende ewakyazze Entebbe Road mbabuulira naye bwe muba muwira ng'omwoyo omutukuvu abawalula okulokoka ng'abatwala Nansana rest in peace mbabuuliridde wano oyo ekisooka ayinza okuba nga teyandikyagadde naye olw'okubanga yali emmere ya Nabukadduneeza takyalina kyamugamba bagenda teekamu abe nkugambye golowooza Namutebi yayagala okutta bbaawe naye order from above Namutebi yali alina okutta Kkula era n'amutta ne bamuwa n'omusajja
mwana omusaga n'abo abasajja kati okuwona ebyo byonna muve mu makanisa ago muve wa Kiganda baserebu bano batwagala change mugende musabire waka mbabuulidde mumunamanya eno bato abavubuka muzuukuke tukwate abazeeyi bano anti bakiremedde kati tubakwate tubajjeko ekintu kyaffe tetugenda kukkiriza kutuliira mulembe ffe tetukoze ku nsonga zaffe bo batukolere ku nsonga zaffe bazimanyi ensonga zaffe kati priority number 1 guleka mbabuulire wano ne bwaba mwana nga wa P3 alina smartphone ne bwaba mwana muto alina smartphone eri registered nga ye era government esobola omulondoolerako tubadde mu byokugema ekintu ekisookera ddala bwebanga bakugema olina okuba ne smartphone kubanga bwe bamala okukugema bakuteeka ku system essimu yo app oba ogenda wa yesooka okulaga nti no bakugema tewali nsonga lwaki bakukebera omusaayi simanyi biki no simu yeeraga oba bakugema oba tebakugema Uganda okukwata smartphone gwoba mugagga tekamu ku kabonero akalaga nti ono ali mu middle status income ono ali mu middle status kuba alina alekateero smartphone era ne woyita bakutya gundi alina smartphone terina mapeesa nabeera we Uganda ne batunyumiza ne batugamba bannange ani ono omusajja ono omuyimbi yani maama omuyimbi yani eyajja Uganda onayimba Johnny Bulaka omuzungu ani oyo Shaggy oyo Shaggy lwe yasembayo okujja wali ku gundi ku Erugogo awo nga ndi mu mmere nenyingirayo nengenda nsiika enkoko ne chips nenkola sente empitirivu yawo Shaggy batugamba nga Shaggy bamubyeko essimu naye essimu terina mapeesa yabadde alina essimu terina mapeesa eringa endabirwamu nengamba naye nedda bannange lwe yasooka okujja luli edda nga ndi buwama awo ebibozibozi ne bitambula ne bituuka eyo abaana b'e Kampala bamukubyeko essimu nga nengamba ne bannange ate newankubadde naye muntu lwaki mutulimba kati essimu eringa endabirwamu omuntu oginyigoota etalina mapeesa nengamba naye lwaki batulimba ekyo nakiwakana nentekawo n'omutwe gwange bagusale essimu ebeera etyange endabirwamu terina gundi terina mapeesa kati oliwo okuba otya bw'oba okuba ennamba okuba otya naye bannange Uganda nagamba munsaleko omutwe eyo essimu bwe bajja eri munsaleko omutwe mulimbaani nze yasoma ndi mu P6 onnimba ndi mu P6 P7 onnimba mbuna essimu eringa endabirwamu etya Uganda ekyo kyokka Uganda okubeera ne smartphone gwobeera oli mu middle status income nkugambye abasajja bagamba bwe bati omuntu agenda yeko okufuna eza covid yoyo agenda okweyazika oba eyazisa ennamba nga tolina ssimu gwe vulnerable poor ng'essimu yo teyitangako yadde nusu 10 mame ben nangamba leka ngende ngule layini njiteekemu kuba nze ne yange ogiyisaako ssente ne mugamba geza ogende ogigule geza nkitegereko obutegeezi nti bakuwadde ssente za covid ondabe ogende ofumbirwe mutabani wa Nabbanja wenno osaaga ssente mmeka ezo n'emitwalo 10 nemuga kati nze nkuweza covid nzikuwe naye ayagala kulya kuza Nabbanja namugamba tojja zirya mbube kuba kuyiseeko emitwalo 2 gw'oli mu middle status income eyo ye Uganda yammwe naye mmwe nno musaaga ne Uganda naye gw'owulira abasajja ebizibu byaffe si bye byabwe Uganda buli muntu yalibadde ne smartphone okukolerako ebintu by'okkola nti bikolebwa online naye bo internet kizibu kyabwe kibajja mu buyinza kati awo internet tujja gituukako kati mutuleke tukole ku nsonga zaffe abo abasajja tubakwate tubajjeko eggwanga lyaffe naye Mukama yeebazibwe lwe baamukola bino zaali siteepu ezisembayo okugenda mu destination ye Yesu we baamukwatira n'alabika ng'omunafu ab'amateeka we baamusalira omusango gwe yali takoze
ne balowooza nti bamuwonye yalinga emmotoka ya His Excellency. Honorable Segirinya yagamba bw'ati ebuuka mu bbanga n'ebula gwe nolowooza egenze netwalayo eddakiika zaayo bwedda gwe gwegwako gwe yagiyiseeko ng'oliwo NRM bakulabe kutuulidde bbu kiki lwaki ogiyiseeko ng'oliwa NRM. Yesu we yabulira bw'ati ng'alinga omunafu muganda wange bwe yadda abafalisaayo tebaasigala bwe yadda abannanfuusa abafalisaayo n'abawandiisi n'abakozi b'amateeka tebaddayo kugamba muntu kigambo. Ate tugamba ki nga mwasa atalina musango ne musumulula omutemu ne mutta atalina musango mmwe basajja mmwe ne mutajimu muhwezi ne mumutagende ne mukomerera zaake naye Mukama Bayibuli egamba bweti tewali kyawandiikibwa kyajja ekyatumibwa ekigambo kya Katonda ekiriddeyo nga tekikoze kyakitumwa. Kati tulabye ku Yesu ne Balaba. Kati tulinde mazuukira ng'entaana eyabika. Kati tulinde entaana kwabika. NUP abantu bye baali balowooza mbu bakabona bakolera bo. Abantu abaali balowooza mbu bakabona baliwo ku lw'abanyigirizibwa Yesu yababikula, Yesu n'abafungula, ensi netegeera nti palamenti teriwo ku lw'abantu. Abaana basomera mu miti amasomero 25 aga gavumenti naye ekisajja kimu ekitagobwa Butambala simanyi kye deputy DEO kyagenze ekitagobwa ne kiggalawo essomero ly'abazadde bakubye ebibaawo abaana baabwe basome ne beekolera essomero kyagenze ne kibagoba ne kigamba abaana baffe tebajja kusomera mu bibaawo essomero ndiggadde. Mbolo kikola nnyo Butambala ekitagobwa mmanyiyo eyo nafande Katongole lyali bendo lya fande Katongole ababbi bali Gindi eyo nammanyiyo kitagobwa ngando eyo wansi yo nammanyiyo ate nze namuvanga wano nze nali escort we ebya muzeeyi Katongole ne muzeeyi Nadduli byakyuka. Muzeeyi Nadduli waali ye escort wa mutabani we tebamutta naye nze we nabeererayo nali escort wa fande Katongole ng'omuso omuzadde tegufambwa. Kakati omuntu ayagala okutta bw'oba yagala okutta afande Katongole osooka nze. Kati bw'oba yagala okutta Nadduli ate omutabani osooka taata. Kati omuso omuzadde gufembwa naye waffe ebuwama omuso omuzadde tegufambwa. Afande Katongole nga nkute mundu era nga yayimirira wali nze ne wa position ne mundu yange n'ensika. Ojjo mantaala ngolowooza ali yekka nenduka ba muliiso ne ba muliiso n'ogenda ng'okkiriza ti abasajja bakuba. Ekisajja kyagenze ekitagobwa ne kiggalawo essomero ery'abazadde naye nga aga gavumenti gasomera mu muti naye abeeruweero mwakola ki Museveni? Oba Museveni abantu beeruweero baakukola ki? Gye wali oyagala okuwasa bakumma omukazi nantaba lwaki tasenguka n'abeera eruweero omuntu n'afuna obuweerero nantaba ve Kayunga ogenda eruweero maybe Uganda ejja kutereera luweero enenywa ku mazzi. Hani ono omukazi w'entunga mu Bwegindi weeryantonde gwe tuba tujjayo tumuteeka eruweero omuntu anywe kutuza eruweero. Abantu b'eruweero Museveni bakola ki? Bakumba omukazi oba tukuwe Nabukenya. Tulina omwana Nabukenya bw'aba ayogera olina okuba nga omugumiikiriza. Nabukenya naye kati lwaki mukuba abantu tiyagasi olwo anyiize tasalikako musale kubanga kakati ate okuba omuntu tiyagasi ku lunaku lw'abakyala ningamba bannange ani anyiiziza Nabukenya oba Museveni tukusimbe kino naye ate tasobola kutwala Nabukenya. Oyo Nabukenya ekyamuleeta ku siini okimanyi yakola birthday ya Museveni nagiteekamu keeke envundu enanasi envundu emiyembe emivundu buli kimu kivundu nagamba Museveni yavunda. Waliwo omwana omu wano nga mmaliriza yaloose ekirooto n'akibuulira omusumba we. Yaloose ekirooto nga Museveni yawumba nga yalwala n'awumba. Omwana yabadde tamanyi kigambo kuwumba, mwana mulenzi. Nga Museveni ali mu nsiko anoonya ddagala
nga yawumba bwe yalabye omwana namugamba sebo nyamba nja noonya ddagala naye siriraba namubuuza onoonya ddagala lyaki namugamba labayo n'alyoka amubikkulira sitoowa nga Museveni yawumba sitoowa yonna nga yawumba namugamba nawumba naye njagala kwata sente zino ogenda onoonyeza eddagala nyamba mu nnoonyeza eddagala naye nfa ng'ali ne mukazi we n'abasirikale nga bali mu nsiko bafumba mu nsiko banoonya eddagala libuze namugamba bambi genda onoonyeza eddagala omwana n'akwata sente n'adduka n'agenda anoonya eddagala omwana bwe yazuukusa ekintu nekimu n'abuulirako ku musumba we namugamba musumba naloose ekirooto nayalose nga Museveni yawumba nanzigulirawo sitoowa nga sitoowa yonna yawumba naye ekigambo okuwumba kitegeeza ki pasita yamugambye bw'ati gwe oliko ekikyamu Mukama alina kyakulanga gwe olina ekizibu toyina buyinza buloota Museveni kitegeeza Katonda akunyiigidde gwe okuloota Museveni gwe Kakwerege okuloota Museveni fukamira nkusabire weenenye kubanga Mukama alina kyakuvunaana wayonoonye omwana n'agamba pasita nkukkiririzaamu naye ŋŋaanye namugamba fukamira nkusabire oluntu otya pulezidenti bw'otyo Museveni awumba kitegeeza gwe omutima gwo guwumbye ogenda kufa mu nnaku 3 omwana agamba leka nfe omwana n'akwata essimu n'ankubira n'aŋŋamba pasita wamma naloose ekirooto kino naye okuwumba kitegeeza ki ne mugamba okuwumba kyekintu ekivunda ne kikunkumuka munda nga kungulu kirabika ng'ekiramu naye ng'empumbu yeekunkumuka n'aŋŋamba ekyo kyekiyitibwa okuwumba ti baŋŋambidde mu kyoto nti Museveni yawumba namulabye nanzigulirawo sitoowa yasumuludde bw'ati sitoowa zipu nga yawumba furayi nga yawumba furayi nga yawumba n'aŋŋamba naye nemubuulira nemugamba okay n'aŋŋamba pasita yaŋŋambye ŋŋenda kufa sikirizibwa ku ekyo nti Mukama andaga nze ŋŋenda kufa namugambye ekkanisa genda ogikumeko omuliro ogyokye Mukama ajja kukuwa omukisa oyo musumba oyo Kakwerege oyo mbunaawe oba oyina ekizibu okuloota omuntu yena Mukama asobola okumuwa okubikkulirwa omwana mugambye genda osome ekitabo kya ebyomu mirembe ssuula 2 ebyomu mirembe ekyokubiri Isirayiri yalumbibwa abaana ba Mowabu n'ab'omu nsozi z'e Seyiri si weewo Bayibuli egamba bweti ne bayingira mu kusiiba n'okusaba awo omwoyo wa Mukama n'agwa ku nnabbi omuto ku muntu atalagulangako kwolwo lwe lwasooka okulagula n'alaba Mukama n'abagamba bw'ati bw'ayogera Mukama mukole bwe muti nga be Eriya babaleseewo ebiseera ebyo Eriya ye yali nabbi aliko be Eriya nga tebaliiwo ng'omwoyo mutukuvu aleseewo oli n'anoonya Kakwerege n'agamba bw'ati bw'ayogera Mukama olutalo tumaze odduwangula mukulembeza abasinza n'abatendereza tukkirire tulumba abalabe baffe n'agamba wamma pasita kyekyo wamma ndowooza omusajja yaŋŋambye ŋŋenda kufa omwana abadde ayagala kukola ddaame Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olw'olunaku lw'olwaleero taata weebale okutusomesa n'okutuyigiriza Mukama weebale nnyo Mukama Bayibuli etuukiridde e Uganda kati endagaano empya etuuse ku Matayo etuuse ku Makko 15 kati tulinze mazuukira kuba Yesu bamaze omumukwata bamaze omulyamu olukwe n'embooko zivuze kati awo kiki ekyaddako kukomererwa kakati awo nno beera musajja kuba kati tugenda mu process ya kukomererwa kuziikibwa naye waliyo okuzuukira ekyo gwe kyoba otunuulira waliwe bagambira dda nti Yesu yennyini n'akyogera n'agamba naye bannaye Mukama kitange bwe kiba kisoboka eno ddiiru yo ginzijeemu ddiiru mpulira ezitoye awo wetulaga Bayibuli mugisome nga mugiraba bulungi nga mugitegeera naye Bayibuli gamba nti amangu ago n'amugamba naye so singa nze bwe njagala naye nga gwe bw'oyagala kati tugenda mu mazuukira weebaliyo Mukama kubanga balaba ye bamaze omumuta Yesu ali mu miguwa si buli ali mu kkomera omugenzi gundi yayimba omugenzi yagamba nti bannange nkitegedde si buli ali mu kkomera nti alina omusango si buli gwe bavunaana nti alina omusango mubadde muwakana nga bamumugamba Yesu alina omusango bamukomera nga alina omusango kakati zaake yakoze eki
Bible egamba neba bwe yawonya omuntu ku Sabbiiti ne bagamba okay. Bible egamba bamubuuza ebibuuzo bafune kye bamuvunaana basobole okumutta basobole okumukwata. Owulire bimuvunaanisa zaake problemu eri ku kufuna mudaali. Lwaki si wa NRM ye yajja omudaali e Tanzania? Naye bannange mukama otulabiza ebintu. Era sebo zaake yawangula omudaali nkugambye zaake agatta paati ya NRM yonna nga ne muzeeyi awumbye kwali. Nga ne muzeeyi ng'omulese n'empumbu ye bonna zaake abasinga value bonna combined. Noleeta n'oli azimbye amagulu bonna n'obateeka wali zaake abasinga value. Madamu Sadolini n'omuleeta n'ebikebe bye byonna ebipya byatannasumulula ebyo eby'ekitundutundu biri ebiweddemu byonna n'obireeta bonna abasinga value. Zaake omubwati. Osalanga nnyo Mukama mu biseera by'obeereramu omunafu obeere w'amaanyi. Mukama abantu bano bawe ekisa balabe nga bwendaba. Bikulaba omuntu yaŋŋambye wire weebase ssebo weebase. Zaake bamugyemu obwesige weebase. Nabadde nno sinaba nakutunulayo nga neekoyedde ndi mu byange neewummulidde. Naŋŋamba ssebo weebase. Tonnamanya kiriwo. Abasajja nga batumaze. Kwenze kiki? Batumaze. Kati kye mugamba ekyokujja wano ono kisinga okuta Frank oba okuta bannayuganda abafudde. Wano wonna tugenda kuyitawo ate mwenyweze kuba kati tugenda ku musaalaba tugenda na kuziikibwa kubanga destination enkoko yaganye okukolima ku ssaawa 6 muli wano omuzannya naye Mukama weebale kubanga otulwanira ate naffe tunaasirika. Honorable Zaake towaaba. Naye njagala NUP enkolereyo ekintu kimu ndi musaala. Njagala NUP enkolereyo ekintu kimu mukwate muwadda mumuwe ekifo ekyo. Nze nakubye dda tooki mu bantu mukwate Honorable muwadda mumuteeka awantu awo bajja kukomyawo Zaake bajja gamba ate bana ekidu mwakomyawo Zaake. Zaakani yamugjamu obwesige. Ekifo ekyo mukiwe muwadda. Mute mufayo muwadda ne bwe mumutikka ebirala. Muwadda yakwata omusajja ku nsonga za Lumbuye. Omusajja n'agamba ani yagambako okuleeta Lumbuye wano. Nze nga nze nkyogera oliemu. Nze oliemu. Ne ngambako nti nno Lumbuye ajja wano. Nti tumulina. Fenga gavumenti. Bannange Mukama. Nagamba nedda nze soogerako mbu nno Lumbuye ali wano Uganda ggulu. Gano mazima ye n'agamba nze mulabyeko gano mazima. Waliwo omuntu azaakaaba bannange gano mazima nga nkoze ne mugamba twala ebibozi bye wa gano mazima genda mu bulimba bwo genda mu bulimba bwo yosina genda mu bulimba bwo mba bannange ye buli kyayogera kimenya mutima genda muyunge emitima gyammwe ewange tojja wamma Mukama sisinkana abasajja n'abakazi bano mulinnya lya Yesu naye gwe kikulabisa gano mazima ng'okimanyi bulimba kiki kwagamba gojeri emitima egimenyese ogireete ennyunge nedda kasongamba nti gumenyekedde ku gano mazima ddayo bwe guba gumenyekedde walala jangu naye ebyo tokuba simu yange togiteera. Mukama nsabidde abalwadde nsabidde abanyigirizibwa nsabidde abantu ababanjibwa nsabidde abantu Mukama abatalina ssuubi bazzemu essuubi naye Mukama tukwebaza ne ku lwa revolution yeno Mukama wabula Mukama otuvuze supidi naye eyo yennyini ffe tujja kgenda naawe woyagala waba otutwala kati process tugenda ku musaalaba kati tutandika olugendo lw'okutambula tugenda eggologoosa kati soma essuula eyo yonna ogirabe olabe sitepu ze tugendamu paka wali nga manga ddala agamba bannange entaana njereere ate ani amubbye gwe ssebo gwe amubbye ayogera no na malayika gwe ssebo gwobbye omwana w'omwanange namugamba lwaki onoonyeza omulamu mu bafu ssebo wakyaliwo abantu nga banoonyeza NUP mu bibiina by'obufuzi political party banoonyeza omulamu kwagamba oyinza okunoonyeza NUP mu DP NUP eginoonyeza mu DP mu NRM mu FDC gwolaba tufaanagana onoonyeza omulamu mu bafu gwe bwemba nkulaba ffe tuli birala nebyatuleeta birala. Mukama sumulula buli muntu ali wano atalina ssuubi addemu essuubi alabe nga bwe tulaba.
arabe mukama kyotukoledde Uganda nti ate mukama speed gy'oleese tereka mulabe waffe waggulu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza bina tusabye amiina. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa mbaagala nnyo mu mukama waffe Yesu mweraba. I sign out.